Tetuli ba mafia mwana. Oh my God, I love this. Bobi Wine alabiddwako ku mwalo ogumu ebyaddala libadde essanyu kwabo abamulabyeko wabula waliwo abadde balina ekirowoozo nti abantu abamukwata obutambi bandyereetera obuzibu oba naye kennyini okumuleetera obuzibu wabula nze ndowooza bo bayinza okuba nga babwereetedde okusinziira ku mbeera nga bwegenda maaso kati akatambi ako kabadde katambula ngezezaako okuba nga ntresinga wajjali naye ebyaddala ababupositinze bangi kati weewuunya igwa gye kaatandikidde naye ng'ebyaddala libadde essanyu okulaba ku mwagala w'abangi amusumba agamba nti waliwo ekijja mu nnyumba ennene. President Museveni is very soon getting visitors who are going to approach him, hallelujah, hallelujah, in his palace. Obunkwenke okutya byeyongedde mu nnyumba ennene mu ggwanga erya Uganda. Mu mawulire ge tulinawo omusumba oyo ayina bye yalengedde nsaba osooke obirabemu wabula nkuwe n'obunnanfuusi obulala oba abasumba nga bano ebyaddala tebakoze ekimala oba oliawo nga abantu bali mu kubanga essaawa eno babeekokkola. Ki kino njagala owulirize kaakumanya kusoma kulengerera wala. He is going to get visitors, hallelujah, who wants to discuss with him positively so, hallelujah, about the welfare, hallelujah, of that country immediately after the election. Hallelujah. The Spirit of God is asking, hallelujah, our beloved president, don't ignore them. Hallelujah. It is time when you people can now work together. People have seen them aligning themselves. Hallelujah. President Museveni bukubanga okujja kukwavaako emirambo emitwalo 82 okufa mu maddayo yagala emeka osooka omanyi nti bannayuganda baali bakwagala. Eyo question enamba eki. Ekyokubiri oyina abaana n'abazzukulu b'ozadde. Abaana abasibiddwa nakumye okutegeera nakubye ku kitebe ekiro. Abaana ba NUP abaakasibwa bali 568. Byannaku maziga agoka omwami ono bambi tumuwemu obudde byayogera mazima meereere. Bamateeka wabula lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bw'obanga abaana abo bali mu makomera abaabanno boosibye nga naawe olina abaana n'abazzukulu boolese abantu basuubira kusasulaani. Eno question nnene. Naye byonna tubyebuuza nga biri mu bbanga eritakyaweza nnaku 24 okubiddamu eri bannansi. Ekyokusatu, professionalism y'amagye gye watusaba emyaka egyo gyonna. Gano ge magye amateeketeeke okukuuma eggwanga, kuuma bannayuganda n'ebyabwe. Emiggo gye gakuba abantu ye professionalism gye watusaba nga pulezidenti w'eggwanga. Ebbanga lye tumaze ery'emyaka 40 eno ye gaini ye protecting the gain gy'owadde bannayuganda era gy'osuubira nti tutwaliraawo. Kuba demokurasi kitegeeza nti abantu bw'ogamba nti otuwadde eddembe si lya lwaleero lyokka. Tutunuulira eddembe Uganda ly'eba erina okutambuliramu ebbanga lyonna. Naye olwaleero lwabanga abaana n'ab'ekisanja kiri bakyavundira mu maki mu makomera ogasseeko n'abaaluutu eno. Eyo ye geyini. Obudaawo ku kyamagye nti engeri eggwanga gye libadde stable balibadde n'emirembe for the last 35 years. Oba olyawo y'engeri professional gyerabiseemu gyekukuuma Uganda n'ensalo. Ebyobulunga tebinnajja naye nti wabaddewo entalo within nti eggye lya UPDF ligezezzaako okukuuma emirembe. Tewabadde entalo within. Entalo mu ggwanga n'obuzibu buli bumu nti President Museveni abadde tafunanga kalulu kamugezesa. Kwenkana kalulu kana aka Robert Kyagulanyi Ssentamu 40 years tubadde wano nga tubagamba bulijjo nti 40 years means a lot. Ng'okulembera abantu emyaka 40 abantu bamulaze nti tukooyi
otubuuziza nti okuvaala ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'ekkumi tukalaba tutya mukalaba mutya era ebintu bibiri bye nabuuliza ku ekyo eddembe ly'obuntu byongedde okussibwamu ekitiibwa okusinza ku byolaba kimu ekyokubiri bitongole bikuumaddembe ye professionalism gye baatugamba kati tutunuulira eddembe ly'obuntu tewali na kimu kati olwaleero kiyinza kugamba nti kikyayimirizaawo pulezidenti Museveni ne NRM kuba byonna ebyalwanya NRM olwaleero wabaawo omulala ayagala okulwana ate bimuyamba nnyo kuba tekukyalina kimu amajenge neeyisa gye geeyisangamu eyobote yeno yenyini ate pulezidenti Museveni abadde na mubi nnyo okusinga ate n'obote n'Amini n'abalala bonna abaali bafuze Uganda tewali kalulu kaali kabaddewo kaba kakinaana Museveni ke yeetabamu tewali yamukuba miggo nga gye bakuba Bakyagulanyi teyayingirirako lukuŋŋaana lw'abamuvuganya ne bakuba pepa sipule pulezidenti n'ojja n'omufuli ebintu byonna byaliwo era obote kyeyakolako ekyamaanyi kyali kimu kuba yali amanyi pulezidenti Museveni nnyo n'okusinga munnayuganda omulala yenna yakwata ekkubo n'agenda embalala n'abagamba mu nnyambi bwe muba temulonze wa UPC mulonde wakiri owaki owa DP naye temundeetera Museveni wakiyayogera teyamugaanako okuba nkuŋŋaana teyateekako magye kukola ki teyakuba muwagizi yenna n'abali wano abantu abakulu ndowooza mutandise kukirizigana nange bye twabagamba kalulu katanatandika banaddiini bamasheeke bapasita babishopu stakeholders bangi abayina eddoboozi naye mulaba ngu namwe bibalemye kubanga pasita okuyimira ku katuuti n'obeera ne sayidi reverand bishop n'omala kusabira omukulembeze w'eggwanga n'omugamba pulezidenti kamotoka kange kakaddiye bannaddiini bandibadde n'oludda oba nedda yigira wamu nange naye jjukira tugenda mu kalulu ka 2026 neetaaga motoka mpya kati bishop wali otegeeza ki gwe Ssaabakunzi gwe akulira ebikwekweto mu NRM olyoke osabe emmotoka Bishop Archbishop Archdeacon Pastor okyavuga motoka otamanyi na namba plate ne kaadi y'emmotoka weereeyo toyina kyoyogera toyina kyosalawo kubanga oleda obeera compromised oba compromised kyekiti kufunyafunya okitegeera ekyo oyogererewa pasita wange omulungi Bujingu Kayanja kubanga nalabye Kayanja pasita Kayanja Bujingu yasosera mwebale kulonda President Yoweri Kaguta Museveni yes webale kukyogera kubanga president wange wenjagala nnyo wa NRM nange wa NRM yes naye gwe ng'omusumba olina kubeera nyuto nindaba Kayanja
nagamba mwebale kulonda bali mwezo nange naronze ne muba osumba mukyakyo omwo tosumba bali mwezo bokka n'abalukwago mwebali ekitegeeza wandibadde nyuto kiki ulye bonna mwebale kulonda abalonze lukwago mwebale kumulonda abalonze bali mwezo mwebale kumulonda naye mwayawuddemu abantu nnyo mwawudde nnyo abantu mulabye bwe kimenya kati narabye Kazimba Mugalu ayogera n'agamba vidiyo gyeri manya tudingane abawangudde musembeze bwe mwawangudde mbatuze ku meeza wabadde otegeeza baani ze munzise enseko kati mwava ku mulamwa dda era nganze nsaba busabe Katonda atuwe omukulembeze akeera era naye eri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akyagala omuntu anadda mu bigere bye ayiwe buli kimu ne bweba General Yoweri Kaguta Museveni asabirira nnyo addira mu bigere bye ayiwe buli kimu ne constitution bagiwe kubanga ganuukirize ne bwabeera ani ne bwabeera gwe n'obeera pulezidenti wa Uganda mu constitution eno naawe obikola kubanga constitution eno ewa Yoweri Kaguta Museveni buli kimu